إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لما تولي زاك كانوا مبني نبغان بانغابيتي ونبسلام منا أبا كريزا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الأصول الثلاثة وبث ثلاثة الأصول بيقولوا أبيساتو بإذن الله تبارك وتعالى. Munakungalu n'olwaleero tuba twejjukanya ku kitabe ekitibwa ekya Sheikh waffe ekitibwa mujaddidi at-tawhid wa mujaddid al-umma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, nga annyonnyola ebikolo ebisatu mu busiramu bwaffe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tubadde durusu zaffe mabega awo nga ziwerako nga tutunulira ekikolo ekisooka. Ekikola ekisooka tukitunulidde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu misomo gyaffe egitali gya ngeri zimu era mu misomo gyaffe egiwerako. Ekikola ekisooka nga yemuddu okumanya omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyo tujogeddeko ebintu bingi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era ne tujja nga tulaba emiteeko gy'okusinza nga tulaga ti gyonna gye yawulidde Allah tabaraka wa ta'ala yalina okusinzibwa mu butuufu n'okwekakasa ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah, era nga tujja kuddamu okubeera nga tukitunulira inshallah tabaraka wa ta'ala mu misomo gyaffe eginajja mu maaso naddala bwe tunaatuukira ku mpagi z'obusiraamu inshallah tabaraka wa ta'ala. Kakati tugenda olwali okutandika ekikolo ekyokubiri biidhinillah lecture yaffe esooka mu kikolo ekyokubiri al aslu athani. Ekikolo ekyokubiri biidhinillahi tabaraka wa ta'ala lecture yaffe esookedde ddala okulaba ekikolo kino. Ekikolo ekyokubiri wahuwa ma'rifatu al-abdi diina al-islami bil adilla, yemuddu okumanya eddiini y'obusiraamu ng'agimanya na bujulizi. So si ndaba z'abantu, so si goberera ndabaze, si goberera kwagala kwa mwoyo gwe, si goberera nga ye bwalaba, wabula alina goberera obusiraamu Allah bwe yassa tabaraka wa ta'ala ng'abussa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, nga bumussa ku Qur'anan wa sunnatan, Qur'ani ne sunna nga Allah yabimussako tabaraka wa ta'ala. Kati naffe tulina kugoberera nga Allah azza wa jalla bwe yassa obusiraamu ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era nga omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atusomesa obusiraamu bwe tulina okubugoberera, so si ndaba z'abantu. La bal bil adilla, na bujulizi. Ndabagamba nti al ibada al aslu fil ibada, ensibuko ekikolo ku kusinza al mana', kugaana, kusooka butayingira mu kusinza. Okujja nga tufunye obujulizi nti sinza bwoti. Ombaka gatuyigiriza nga sunna nti musinze bwe muti, Allah ayagala kumusinza bwati. Kyokka nga te al aslu fil ashya, ensibuko ekikolo ku bintu byonna ebisigaddeyo al hil, kibira halal, paka tufuna obujulizi obuharamisa ensonga eyo. Ategedde ensonga eyo gibeera ng'ogyawula era beera ng'ogitegeera bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, nti ensibuko mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu kola ibadaati okusinza Allah azza wa jalla ma anna ebintu byonna embeera zonna zituwangala mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Naye ekigambo nti kusinza bimaana kubeera nti tusinza Allah tabaraka wa ta'ala tumusinza na bujulizi. Ategedde tumala tubeera nga tukyalindiridde Allah alagira ki kumusinza, tumusinze tutya. Allah n'alagira azza wa jalla mu Qur'ani ekitiibwa oba mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, omubaka najja n'atuyigiriza nti Allah mumusinze bwe muti tabaraka wa ta'ala. Amma ebintu ebisigaddewo ng'ebyo byempangala muno musibe tuwangaalira byo halal, ensibuko yabyo alhil hatta yakuma ad-dalilu ala taharimihi, okutuusiza ddala nga tufuna obujulizi obugaana ekyo
وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ككتي اشكر chokubiri ma'rifatu al-abd yamuddu kumanya din al-islam edini y'obusiramu bil adilla ng'agimanya nabujulizi وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا era sheikh agamba banyo kuleta obanga aleta matiniga gatutandise olwaliro bidhi tabaraka taala agamba ma'rifatu al-abd dinahu al-islam bil adilla wa huwa al-istislam lillahi bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi sheikh atandika nakunyonyola kugamba makulu g'obusiraamu amatuufu getulina okuteeka mu mitwe gyaffe getulina okuteeka mu bulamu bwaffe getulina okuteeka mu ntegeera yaffe era nga mwana wattu entegeera eno oba okunyonyola kuno kwanyonyola obusiraamu kyeki mwana wattu ensonga zonna ziyakoonako zirina obujulizi bwazo okuva mu Qur'ani ne Sunna wabarakallahu fikum jazakumullahu kyengamba baduati n'abasiraamu bonna nti abantu tuteekeddwa okumanya amakulu g'obusiraamu amatuufu lwe tujja okubeera obusiraamu obutuufu biidhnillahi tabaraka wa taala oba oliawo abantu abakyakola kasasiro mu busiraamu wala hawla la quwwata illa billah abakyasinza Allah ate nga bakola ne shiriki abakyasinza Allah azza wa jalla ate nga bakola ne bid'a mwana wattu oluusi kiva ku ntegeera enkyamu gye bategeera amakulu g'obusiraamu nga al-islaamu ng'obusiraamu kitegeeza ki شيخ كاغاماتي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو كما يمكن أن يقول من ينتوفوا ييو وبارك الله فيكم جزاكم الله إن سنجا ينجو جدكم إبان قدر بإذن الله تبارك وتعالى ندلا مسلم جفينغا الواتش التوحيد نمسم ويلا بإذن الله تبارك وتعالى نم الأصول الثلاثة من هم ينيري إلان سنجا زوجنا كون يلا ندسين بكون يسرا ولسنجا تنزوبيا نبي تفنيم بسلام okugana okuteeka mu nkola obusiraamu butuufu n'okuwakana n'okuleeta ebintu ebizule mu ddiini n'okuleeta ebintu bya shiriki mu ddiini n'obukafiri mu ddiini ya Allah tabaraka taala butamanya makulu ga busiraamu matuufu so singa tunaddayo ne tumanya amakulu g'obusiraamu matuufu oba oliawo tujja kutambulira mu makubo g'obusiraamu matuufu biidhnillahi tabaraka taala kakati omuntu okumanya eddiini ye ng'agimanya nabujulizi wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan diini kijamanya wa huwa al-istislamu lillahi bitawhid kwewaayo nga weewerayo ddala kulwa Allah tabaraka taala okwewaayo kulwa Allah naki era kyekina kakasaawo ekyo nti weewaddeyo kulwa Allah wenna tabaraka taala bitawhid na kumwawula والانقياد له بالطاعه نكمغondera Allah subhanahu wa ta'ala vanyo bakubelanga Allah azza wa jalla ozejali wewe jali bitawhid kati tawhid ategezaki wal inqiyad bitta'a nakugondera Allah subhanahu wa ta'ala wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi noko walidala shirki noko walidala bukafiri wa ahlihi nanyinibo ne bananyinibo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kakati shikole echo naam هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله شيخ جنبه رحمه الله تبارك وتعالى نغني نجورا شرح بيقبوا الشيخ ويجتيبا أقامت فهو متضمن لأمور ثلاثة أقامت ينسون definition يو أبا enyinyonnyole eyo ey'obusiraamu butegeeza ki nga yenyinyonnyole entuufu ng'eriko obujulizi mu kitabo kya Allah tabaraka taala ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti ezingiramu mulimu mu nyinyonnyole eyo mulimu ebintu bisatu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan tegereka Luganda kakati mulimu ensonga ssatu mu nsonga eyo biidhni tabaraka wataala ekyokubiri oba ekyokusatu biidhni tabaraka wataala wahuwa alistislaamu lillahi bitawhidi ay bi an yastaslima al abdu lirabbihi istislaaman shar'iyya ashagedde ekigamba nti huwa alistislaamu lillah kwewaayo kuba Allah tabaraka wataala bitawhidi na kumwawula kitegeeza ki n'okumwawula bi an yastaslima al abdu yamuddu okwewaayo istislaaman shar'iyya okwewaayo okw'amateeka ga Allah tabaraka wataala okwewaayo okugoberera amateeka ga Allah subhanahu wataala wadhalik nga nakyo kikola otya bitawhidi llahi tabaraka wataala azza wajal nakwawula Allah tabaraka wataala wa ifradihi bil ibada n'okumwawula mu kumusinza Allah subhanahu wataala wa hadha al islam huwa alladhi yuhmadu alayhi al abdu wa yuthabu alayhi agamba nti obusiraamu omuntu wabutambulirako bwe butyo obusiraamu bw'okwewaayo nga weewa
waddeyo okuteeka amateeka ga Allah azza jalla mu nkola aga sharia agamba nti Obusiraamu nannyinibwo abeera awaanibwa atendebwa era nannyinibwo agenda kususulwa mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Nagamba nti wa amma al-istislaamu al-qadari al-kawni, amma okwewaayo kuno okuteeka amateeka ga Allah azza jalla mu nkola okwensi okwokugera nti Allah yatugera tuteeka kubeera bwe tuti, Allah yatugera tuteeka okulwala, tuteeka okufa, tuteeka okulya, tuteeka okunywa, ebyo kugonda amateeka ga Allah azza jalla kauniyan qadariyan, nga Allah bwe yategeka, nga Allah bwe yaragira, nga Allah bwe yatonda tabaraka wa taala. Ebyo byo tebiriiko nti oba nzikiriza oba sikkiriza, ebyo bwampaka oteeka okulwala, oteeka okulya, oteeka okunywa, oteeka okwebaka, okukugondera Allah azza jalla kaunan. Era tewasobola gamba mbuze sijja kwebaka, oba nti nze sijja kulya, oba nze sijja kuseka, oba sijja kukaaba. La, eyo kaunan oteekeddwa okugonda. Ago mateeka ga Allah azza jalla buli muntu yenna gateekeddwa okubeera nga astaslama kaunan agamateka ga Allah azza jalla buli omu gateeka okugoberera mu kutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala era mu kugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era kyesanga nti ebintu omuntu omukeba abikola ntika la hilata lil insani nga kyasobola kukola, la budda lahu ateekeddwa okubeera nga bigoberera. Kati ensonga eyo ojja kusanga nga emirundi mingi nti fala thawaba fihi, temuli mu mpeera okujjako oli mpozi ng'atadde enniyo oluusi ng'agendereramu oluusi kulongosa Allah mwempeera yinzo zimuwa ne bwe baliga mbeera za bulijjo nga gobera amateeka ga Allah kaunan temuli mpeera. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya Allah kyagamba tabaraka wa taala nti walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un, suratu Ali Imran aya ya 83 nga Allah bagamba tabaraka wa taala. Allah gamba nti walahu bibye byonna aslama man fi samawati wal ard, byonna biteekeddwa okwewaayo ku Allah subhanahu wa ta'ala, kula Allah tabaraka wa ta'ala. Byonna bitende biri mu ggulu ne mu nsi, taw'an oba byagala bigonvu, au karhan wa karhan, taw'an wa karhan nga bigonvu oba nga oba lwampaka biteekeddwa okustaslama lillahi tabaraka wa ta'ala. Man fi samawati wal ardi, byonna biri mu nsi nebiri mu ggulu biteekeddwa okubeera nga bistaslama kulwa Allah tabaraka wa ta'ala, oba bigonvu oba nakugonda oba nakubyampaka biteekeddwa. Ate wa ilayhi yurja'un, era kyali Allah azza wa jalla gyebigenda okubeera nga bidda. Wala hawla wala quwwata illa billah. Enam kakati barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ensonga nebeeranga efaanagana bwetyo ti huwa al-istislaamu lillahi bitawhid, kwe kwawula Allah tabaraka wa ta'ala tukirabye nga tumwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, okwewaayo kumwawula nga tukola amateeka g'Obusiraamu aga sharia ago g'omuli muntu agakola afuna empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala n'okumwawula Allah mu kumusinza. Amma okwewaayo kulwa Allah azza wa jalla kaunan, mu butonde bwe nga Allah azza wa jalla buli kisozo kyonna oba kikafiiri oba kikkiriza oba kyafaanana kye oba nakiwa hakaza kiteekeddwa okugonda kwagala butagala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kati wal inqiyadu lahu bitaa, Allah azza wa jalla obusiramu bwe tukola, omusiramu bwateekeddwa okumanya nga bumanyala bujulizi ateeka okugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dhalika nga nakyakikola atya bifi'li awamirihi, kwe kukola ebiragiro bya Allah azza wa jalla okubiteeka mu nkola, wajtinabi nawahihi n'okubeera nga yeewala byonna Allah bye yagaana. Lwaki? Lianna ta'ata, kulwokubanga ogonda kibayita ogonda nti ogondedde Allah tabaraka wa ta'ala, ta'atun fil amri bifi'lihi, kwe kugonda ng'ogondera ekiragiro amr, ng'ogondera ekiragiro Allah kye yalagira, bifi'lihi n'okukikola, wa ta'atun n'okugonda fi nahyi mugaana Allah byagaanyi, bitarkihi n'okubireka kibayita okugonda. Singa Allah azza wa jalla alagira ekintu tabaraka wa ta'ala okumala nti ogonze ng'okitadde mu nkola ng'okikoze. Allah bagamba nti musaale tabaraka wa ta'ala, Allah nagamba nti musibe tabaraka wa ta'ala, okumala nti ogondedde ebiragiro ebyo ng'obikoze ng'obitadde mu nkola kibayita okugonda. Era kibayita okugonda kwe kugonda n'okkiriza ebyo Allah byaganye okubireka. Allah yagana obwenzi tabaraka wa ta'ala n'obuleka, Allah yagana riba n'obuleka tabaraka wa ta'ala, Allah yagana okumpanya n'okuleka, yagana okumpanya n'okuleka, yagana okulimba n'okuleka. Kiba kitegeeza nti ogondedde Allah tabaraka wa ta'ala muyo bwe yagana okubireka. Kitegeeza nti wal inqiyadu lahu bitaa, n'okudda eri Allah azza wa jalla mu kumugondera. Ng'okugondera kitegeeza ki? Kola Allah byalagidde nakuleka yagana. Olwokubanga kugonda mu ebyo biragiro Allah byakulagidde n'obikola, era n'okugonda mu byo Allah byaganye n'obireka tabaraka wa ta'ala. Kati wal bara'atu min ashiriki wa ahlihi,
والبراءة من الشرك وأهله البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه كوي والدل الشرك ينا oba mutono oba munene oba fanagana atya kumwe walira ddala shiriki walira ddala shiriki wayatakhalla minhu noberanga omwesambidde ddala وهذا يستلزم البراءة من أهله ekyo kikuleetera era kikakasaako lwampako yagala bogamba tinno weesambye shiriki wewaze shiriki wewaze okugatta ku Allah tabaraka wa taala ekyo kijja kukakasaako okwawukana n'okulekera ddala n'okwesamba bannannyini shiriki n'obuufu bwa shiriki ekyo kijja kukasogamba nti wewaze walbaraatu min ashiriki wa ahli kasogamba nti tabarra'tu min ashiriki walkufri kyotegeeza nti lizaman alayka kikakatako an tatabarra'a okwewalira ddala bannannyini shiriki bannannyini bukafiri n'obufu bwa shiriki n'obukafiri bwekitegeeza wabarakallahu fikum jazakumullahu khair era omuntu tabalibwa nti musiramu omuntu tabalibwa nti nasilamu singa abeera yeewaze shiriki naye nga teyeewaze bannannyini ye n'obufu bwa shiriki ekigambo ekyo nakibasomesa dda era nja kibasomesa ebbanga lyonna wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan nti omuntu okwewala shiriki n'obukafiri ateekwa buteekwa kimukakatako okwewala bannannyini shiriki n'obuufu bwa shiriki wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan ina kakati Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala yatukubira kebifaananyi ku nsonga eyo nagamba nti qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'a idh qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu suratul mumtahina aya yakuna gelo sulunji nyo bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala ojja kulaba ensonga ezo insha Allah azza wa jalla Allah agamba tabaraka wa ta'ala qad kanat lakum mulina ekyokulabirako mulina ekyokugoberera uswatun hasanatun ekyokulabirako nga kifana mulina ekyokulabirako nga kirungi ekyokugoberera nga kirungi fi ibrahima kun nabi wa Allah azza wa jalla gwa ibrahim alayhi salatu wassalam kitya walladhina ma'a nabo wayawangala nabo abamukkiriza abali basahaba be tubalinako ekyokuyiga tubalinako ekyokulabirako nga kirungi ekyogoberera nga kirungi bi idh qalu liqawmihim mukasero bagambira abantu baabwe ti inna buraa'u minkum mazima ffe tubeesambi ibrahim n'abantu abamukkiriza basahaba be bagamba abantu b'ebibiina byabwe nga bakyali ku shiriki n'obukafiri babagamba ti inna buraa'u minkum mazima ffe tubeesambye tetwesambye mmwe mwekanga abashiriku mmwe wa mimma ta'buduna min dunillah twesambye n'ebyo bye musinza mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala konga bali basinza masanamu min dunillahi tabaraka wa ta'ala mu kifo kya Allah azza wa jalla kati ibrahim ofanyira okubeera nga atumwa ne tawhidi ne la ilaha illa Allah n'obusilamu basahaba bonna abamukkiriza basahaba be abantu byangale nabo mubukkiriza bagamba abantu baabwe nti bannange tubakowadde muganyi mulembedde ku shiriki mugaze kukiza Allah tabaraka wa ta'ala mucha mugattako temukkiriza nti yatekedde okusinzibwa yekka mu butuufu byonna bye musinza bikyamu mukiganyi kati inna buraa'u minkum mazima ffe tubeesambye mmwe wa mimma ta'buduna min dunillah era twesambye ddala n'ebyo bwe musinza mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala ate ensonga tezijja kukomaawo kafarna bikum tubakafuwalidde tubawakanyizza ebyo bye muliko mmwe tubawakanyizza endaba zammwe n'ebyo musinza nabyo tubiwakanyizza si bye bisinzibwa bitonde butonde asinzibwa wali mu muleseewo Allah azza wa jalla yatonda tabaraka wa ta'ala ne musinzo oyo gasiya gwe musinza tubikafuwalidde tubiganyi era tebijja kukomawo gugana bijanyira kubiwakanya wabada bainana walabisewo wakati wa feffe nammwe wa bainakum nammwe wabada bainana walabisewo wakati waffe wa bainakum nammwe al adawatu obulabe wal baghdha n'okunyigagana walabisewo obulabe n'okunyigagana abadan era nga obulabe n'okulabagana obubi n'okunyigagana ebyo bijja kubeerawo ebbanga lyonna abadan bubeera na bubeerera hatta tu'minu billahi wahdahu okutuusa lwe munaayawula Allah azza wa jalla yekka bwe munasinza Allah tabaraka wa ta'ala yekka ebyo ne mubivaamu ebyokusinza amasanamu n'amayinja n'emiti n'ebitonde bisigadde byonna ebitali Allah tabaraka wa ta'ala bwe munadde eri Allah azza wa jalla ne mumusinza yekka nga bwe tubakoowodde nga bwe tubalaza obulungi obuli mu tawhidi ne tubalaga obubi obuli mu shiriki singa munabivaamu ne mudde eri Allah tabaraka wa ta'ala obukyayi n'obulabe bujja kuggwaawo obadde obukyayi n'obulabe gufuuke mukwano ogwannamaddala kulillahi tabaraka wa ta'ala amma ebbanga ne munabalanga mukyali mu mbeera eyo nga kusinza Allah azza wa jalla nga
mwegattako obanga mugattako Allah tabaraka ta'ala obanga musiga bintu birala byonna bitali Allah azza wa jal obulabe n'obuto bigera kwedanga bisigalawo n'olwensonga eyo ekigambo kino mu kiwale nga kikulu walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi nokuwala abashiriku okwewala ashiriki obukafiri n'obushiriku wa ahlihi ne bannanyini shiriki n'obufu bwa shiriki wa barakallahu fikum jazakumullahu khair omufayizo kwa Allah tabaraka wa ta'ala nagondera Allah tabaraka wa ta'ala nalagira Allah nalagira ngomuntu wateka mu nkola Allah nagana ngomuntu era wateka mu nkola nga yesalu Allah byagata bakara menga lam yatabarra min ashiriki wa ahlihi nga atagera ku shiriki n'obufu bwe n'abantu bashiriki ngera achakolagana nabo obutubera busilamu kubanga ekikola obusiramu taarifu yabo kyebagamba kitutegeere amakulu g'obusiramu amatuufu tujja goberera tujja kumanya binga tabaraka ta'ala naye nana abanga asiramuse tujja kumuliranga amazima tosiramuse munnange obadde n'essabo obadde ne lubaale obadde n'amayembe naye munnange byonna obusiramu kubeera nga butuuka nga butuufu mala kubivaako na kubyokya na kubyesambira ddala osooka oyingira obusiramu obutuufu abo muntu okusiramu kya nasigala nga akyali mushiriki nasigala nga akyali muddogo nasigala nga akyali mbyabuwangwa nasigala nga akyali mushiku na mukafiri nti nasiramuse tobera musiramu obo tobera musiramu lwaki al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi nekira kyembagamba buli jebbanga lyonna ti al-islamu aqida obusiramu nzikiriza abuluganda abitibwa banyinaza bibitibwa mwenna bampuliriza al-islamu aqida obusiramu nzikiriza kati nzikiriza eyo tambathiqu minha sharia mumuva mateka g'obusiramu mumuva mateka ga sharia muzikiriza eri mumuva okusala okusiiba okukola hijja okusoma Qur'ani ekitiibwa okuzimba amasomero g'obusiramu okuyamba abasiramu okulabira bakadde baffe byonna ibadati zonna ez'obusiramu zetuyimirewo nazo ziva mu nzikiriza eri eyitibwa obusiramu tambathiqu minha sharia mumuva mateka ga sharia mumuva mateka g'obusiramu وتنظم هذه الشريعة شؤون الحياة كلها أما تيكا غو بسلام جيجينو كتلزي مبيرا زولمو بفزونا إلا والله ebbaga tunambala ku nsi nga mateka g'omusiramu si gatufuga tetugenda kutereza mbeera zaffe za buntu za kuwangaala eyo mwiraba ekyo mukimanyi nammwe ekyo mukiraba naddala mumaseka abasomyeko mukiraba nti embeera zaffe tezisobola kutereera illa bitatbiqi al-islam wa tunazzimu hadhihi ash-shari'a shu'un al-hayati kulliha mwana wattu embeera z'obusiramu oba amateeka g'obusiramu ge tulina okuteeka mu nkola gegayina okutereza embeera zaffe ez'obulamu ebbanga lyonna kitegeeza nti bwe tubanga tukola ibada nga tusinza Allah azza jalla nga tuteeka mu nkola sharia eri amateeka gali agavudde mu busiramu muli mu aqida muli mu nzikiriza eri kitegeeza nti tusinza Allah tabaraka wa ta'ala era agenda tuwamu empeera bw'anabakkiriza naye kyewuunyisa nti wala yaqbalu Allahu azza wa jalla shari'ata qaumin qattu illa idha sahhat aqidatuhum mwana wattu Allah azza jalla takkiriza mateeka g'abantu ge batadde mu nkola busiramu bw'abantu be batadde mu nkola illa idha sahhat aqidatuhum okujjako ng'enzikiriza yaabwe entuufu kozimbira bino byonna kozimbira okusaala kozimbira okusiiba kozimbira okuza ekirevu kozimbira okukendeza engoyezo kozimbira okukola daawa kozimbira okuyamba abantu kozimbira okuzimba emizikiti kozimbira okuzimba amasomero g'obusiramu kozimbira okulabira bakadde bababiri kozimbira ila akhiri hadhihi al-ibadat kozimbira ibadati zo kozimbira okusinzako Allah azza wa jalla ye aqida ye tawhidi kati byonna Allah tajja bikkiriza azza wa jalla illa idha sahhat aqidatuka okujjako nga tawhidi amaze kukola ki ng'okuterera okujjako nga aqida enzikiriza amaze kuterera ko Allah tabaraka ta'ala bwenaterera bino byonna bijja okuzimbirako kuno bijja kubanga bitereevu era nga Allah abikkiriza bonnambiro tabaraka ta'ala n'olwensonga eyo tutandise inshallah tabaraka ta'ala okulaba ekikola ekyokubiri mu bikola byaffe ebisatu al-usul athani oba al-usul athalatha tulaba al-aslu athani ekikola ekyokubiri biidhni tabaraka ta'ala wa huwa nganacho ma'rifatul abdi din al-islam bil adilla yamuddu okumanya edini y'obusiramu ng'agimanya na bujulizi tugambye nti wa huwa al-istislamu lillah kwe wayukulu Allah tabaraka ta'ala we wayotya bitawhid na kwawula Allah tabaraka ta'ala wal inqiyad lahu bi ta'a na kumugondera Allah subhanahu wa ta'ala tulobyo kugonda chechi wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi atenga mwana wattu okwewalira ddala obushiriku ne bannanyini bo bidinilla kati edini eyo omuddu jayina okumanya bidinilla tabaraka ta'ala edini eyo omuntu yalina okumanya lahu maratib erina emitendera
eyina emitendera wa huwa 3 maratib era nga eyina emitendera 3 biidhi tabaraka taala awo wennyini ku mitendera gy'eddiini obusiraamu jukidde kutandikira tulabe insha Allah tabaraka taala ila man yasha Allah okutuusiza ddala ila ma yasha Allah ikuza ddala Allah jana tukome tabaraka wa taala nenga tugenda tusimbula kitabo kyaffe insha Allah tabaraka taala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka na'am